Ekibiina ki National Unity Platform oyinza okugamba nti kyerisiza enkuuli mu kulonda kw'obwakansala abakiika ku lukiiko lwa KCCA okwaliwo ku Lwokuna lwa ssabbiiti eno. Kyokka waabadde wakanyoola bikyanga bannakibiina kino bawakanya ebimu ku ebyo ebyadde bisomwa ku kifo kya kansala wa Nakawa East, nga kino kibadde kivuganyizibwako Doreen Kaija, ng'aba NUP bagamba nti ebibadde bisomwa bibadde bikontana n'ebyo bo bye balina. Kino kiviiriddeko ebyokwerinda okwongera okunywezebwa okutangira embeera okuva mu nteeko. Gye biggweeredde nga ku bifo 26 eby'abakansala abakiiko obutereevu ku lukiiko olukulembera ekibuga, NUP ewanguliddeko ebifo 18. Bangi ku bano guno gwe mulundi gwabwe ogusooka okukiika mu kanso ekulembera ekibuga, kyokka waliwo n'abamu abasobodde okweddiza ebifo byabwe omulundi ogwokubiri, nga bonna bannakibiina ki NUP okuli Olive Namazi owa Nakawa West, John Mary Sibufu owa Nakawa 1, Mosh Sendi African owa Makindye 2 kw'ossa n'abalala. Benatandikako ate nfunye omukisa omulala nate okubanga nyongerezaako mbere nga neyongera mu maaso okusavinga abantu baffe. Bintu bingi nnyo ebibadde birakinga mu kitundu kyaffe okuli abavubuka bangi nnyo by the mugeto zaffe, emirimu gyo tewali ddala mirimu. Twagala okwongeza bajeti ya KCCA okulaba nga tusobola oteeka eddagala mu ddwaliro, tusobola okwongeza ebyenjigiriza bibeere ku mutindo. Kyo ekibiina kya NRM kiyisizzawo bakansala 8 nga Kampala Central ebifo byombi babiwangudde. Doreen Kaija nga ye yali akulira ettendekero ly'ebyobufuzi erya NUP Leadership School nga yali avuganya ku kifo kya kansala owa Nakawa East, kyokka nga mu kaseera kano ono ali mu kkomera eruzira ku misango ejja muggulwako. Yawanguddwa Prosi Kasule Nanfuka kw'ossa ne Julius Katongole nga yawanguddwa Boni Kabugo ku kifo kya kansala w'e Rubagatu. Nga nsuubiza Banna Kampala nti sizze kutuula oba kufuna mulimu, wabula nzize okukolera abantu okulaba nti ebibanyiga tukwatira wamu n'abakulembeze. Tuzze kukyusa kibuga, tuzze ne engineer to making sure nti ekibuga kyaffe kikyuka. Tutambudde mu nsi ez'enjawulo naye ensi tuzirabye engeri gye zitambulamu. Ekifo ekyabadde kiriko ennyembiranye ekyo ekya Lord Mayor wa Kampala nga kino kyabadde kivuganyizibwako abantu 8 nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 5:30 ez'ekiro. Akulira ebyokulonda mu Kampala Jennifer Choptunji yalangiridde munnakibiina kya National Unity Platform Ronald Balimwezo nga yameze banne ku kifo kino. Ono yawangudde n'obululu emitwalo 14,100 mu 2020. Naddirirwa Moses Kizito Nsubuga owa NRM n'obululu emitwalo 4,300 mu 615, so nga Erias Lukwagwe yabadde munnakibiina ki PFF yabuuseyo n'obululu emitwalo 4 mu 10,915. Balimwezo ategeezezza nga bagenda okutandikira ku ebyo Lord Mayor abaddeko Erias Lukwago waakomye. Basuubiza titugenda kukola ekibuga nga tutandikirawo munnange Erias Lukwago ow'ekitiibwa wakomye, era njagala okutwala omukisa guno okumwebaza byonna birungi byakoledde ekibuga. Ategeezza nga bwagenda okumwebuuzangako wekyetaagisiriza. Nja kuba nti mwebuuzaako kubanga manyi nti alina experience gye tulina okutapingako. Joel Ssenyonyi nga yakulira oludda oluvuganya mu Parliament alaze obwennyamivu olw'emivuyo egyetoobese mu kalulu kano, kyagamba nti kiviiriddeko abamu ku bantu baabwe okunyagibwako obuwanguzi bwabwe. Bannaffe abanyigiriziddwa ng'ekibiina tugenda kusala entoto tulabe tubikwasaganya tutya, kubanga bangi ku bannaffe ng'olabira ddala babanyaguludde. Tujja kubiwayaako tulabe kiki tuzzaako. Joel Ssenyonyi akalaatidde abo bonna abalondeddwa obuteesulayo gwa Nagamba ku buvunaanyizibwa obubaweereddwa. Bannaffe abasobodde okufuna ebifo eby'enjawulo nga nange muntwalidde, tukole ekisoboka tuweereze bannansi obugubi obw'ekitalo. Brian Kiberu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.